Yeah, so this is your girl Essie Wanokwatok with Essie. Kaweda simaye wa mukalaba naye kye mulina okumanya nti neeyagala. Yes, kamba subira muli bulungi. Babuuzaako mmwe mwenna bwe musinza okuba nga mutulaba, nga mutwagala, comments tuziraba, mubale kusharinga work. Thank you so much. Ate nawe atanaba kusubscribinga, please subscribe to this channel. Obe ng'onyumirwa tulina byonna, tulina entertainment, tulina inspirational stories, tulina ebintu bingi bya bufuzi wano wonna ojja kuba obikola ki? Obisanga okitegeera. So lunaku olwaleero tuli wano tugenda kubeera nga tugenda mu social media Muliro, tugenda kuba tubawa ekibadde ku social media bitabuse kyemayi mwagala nnyo ebintu ng'ebyo naye yes olunaku olwaleero negatiddwako Mr. Joel Clinton ate era negatiddwako mwembe muyitandika abo buli erinnya lyannema naye bannange Essie Farahat nga bulijjo. So wamuno Farahat. Yes, so nga sinagenda nnyo eyo weekend ebaddemu bintu bingi nnyo nga tugenda obbiisaayisamu. Tulaba ekibiina kya National Unity Platform nga kyafiirwa council munnamateeka Mr. Anthony yafa bambi omwoyo gwe Mukama agulamuza ekisa ne famire ye Katonda ayongera ogigumya ekitegeera. Tulabye nga Turkey ne Syria obukeredde olwaleero abantu 2.2 be bakafiira mu musisi. Okay, neyo si birungi nabo Katonda ayongera okugumya famire ezo ate era bibe nga ate baguma mpola mpola. So olwaleero sijja kulaawo kantuke watugenda kusookera ku mulwamu kubanga muna abantu tulina mingi naye twalabye ku weekend Friday Gwanga Mujje. Nze siri by the way simanyi naye olunaku olunaalabye ebintu bingi by the way kambabudde Gwanga Mujje nali ndi awo nga kasimu naye sinaba nakutuuka genda kubanga enkuba yansalako nze nga nkyali mu tawuni naye nali nkyali awo nga nnaatera okgenda akasimu ne kaŋŋamba nembaga oli nankubira essimu emirundi n'emirundi nga waye nzijja lwekyo nemirako nzijja naye nga ate ojjawa tubali tuli awo ate nga tenti simanyi tenti ya VIP simanyi biki omusajja yeegumiza stage omusajja yeegumiza yagambye awaboda yabagamba nabagamba awaboda ki omusajja yali gitowa boda emigoba nti ng'alinga akuba katabaniki olonga amulanga ki bantu bangi bawadde comments bangi basese waabye Gravity Omutujju Gravity akantu ako sakategera Gravity eyo interview yali ya December banga 12 around there agamba mwe mutunule mulabe ka video kano mukakole ki mukatereke bwe bumukubwako myewo wayongedde sakulenga ne bubuna wonna naye nalabye Jacob Mutuuze nga apostinze ku Facebook page naga musajja kwa Gravity oli mu logo ko Gravity namugamba olinga sija kyogera so ne kati simanyi kati olutalo oluli wano abantu by the way to be honest twebuuze enkuba bulijjo etonya okay kibuyaga abeeramu so who is to be blamed ku kintu ekyo kyatusobola olaba nze Essie kankugambe ekintu Essie alinga agakati nyabo tunenye Katonda no nze mbuuza who is to be blamed Essie olaba embuyaga fena tumanyi mbwe ekubedda kuki eddabbali naye ng'esiteegi ya kamera eng'egi yaguddemu yagudde bweti ng'etudde kati nze neebuuza gundi embuyaga yagenze wansi nekutula ebyuma stage netuula olaba ekintu ekyo eng'egi stage ddayo wetegeeze ka video obuvidiyo bwatambudde nnyo ekintu kyo kibuzaabuza aba wasita media gundi yataddeyo Galaxy niteekayo nga stage eri okay bajimaze musajja alina mukuyisayisaamu ekirawo yes ekiro sawa zadde manyika stage eyo yonna ku mutayimbo ogwo ogutuulako kwe mujja ne muzinira ne mukola ki ne mukola ki gwasse mu ttaka nti wagonze waliwo ebintu byolina olabanga omusajja yamukuba nnyo olaba omuntu omulabira awo ng'atambula n'olaba nga omuntu atambulira ku kigere naye bo abantu baba bazibu omusajja tuyinza kuŋŋamba nti bayinza okukuba kitaawo emigoba nti egyo kuba omusajja oyo kyamanya alina famire sagala nkitunuze banaye tebankwata obubi nti
ndi mukulagula nange nefudde okitegeera ku musajja nti yensonga lwaki stage yagudde nno naye waliwo ebintu emwe bizze bikolebwa ome waliwo kyetuno abantu bakiyita batya balina engeri gye banoonyaamu content baye nga bagattagatta ekintu kyabwe kiwere waliwo kamyoni byazaakolanga tebyetaagisa he's a legend ye nga He's a legend, yeah. bwe tutunulamu kamyoni yayansanidde okwekubira zi drive ze newe yandikozeemu yokka bweti ekunga abantu yali yakola ki emala naye on a daily nkutte Jinja Road nkutte Entebbe Road nkutte Bwayizi gwozeekubira gwoli ku muzindaalo what's that Cheka oba yali agala funa ground a feeling a ground tiki kyaliko ekyo wano mabega Juliana yasirikirira yafubutukayo mu bbanga ki n'agamba asuddewo shobwe pa ne Spice wamulaba we yali akola ekivulu kye wamulako walaba yabeerako ne Kenzo yennyini wano bonna babadde bakola zi drive asobola okukola emu tetugaana osobola okukola emu abantu ne bakulaba ku ground ye bambi akasajja kekoze ki keetuukidde naye gwe eyabuli lunaku kibadde kimala n'okumala ono yagendedde wa Katikkiro baani okubasaba ogasseeko emiggo ogasseeko okumanyira Daniel afubutuseeyo naye mukazi wattu by the nakuzo Daniel abadde afubutukayo nga ku bintu kamyoni byazaakolakula bitakwatagana mulaba avaayo bambi ne kayiwa bwomubiri ne kagamba no we are fighting for people's rights tulina buyinza buvaayo kugamba nti buli kimu kikyo kibe kyakuyiga at the moment kamiliyoni si mukyogere ntya buli omu aba mukyama njogera gye ntera okukozesa bannange nti buli muntu alina endowooza alina entegeera ye bw'oyinza okutuna n'ogamba nti bwe mmala okunywa n'omumiro gw'ensembyeyo twala tegunnatuulayo kantwala ekikopo kino kisandidde okukola ki okubeera waliwo omulala gyosooka akirekewo asokadde ku ssimu kikopo weekiri awo kizadde obuuka buno obutambula buno bumunyera obwereeta waliwo no n'atajja kuswala akirekewo agenda akole n'ebirala akijjukire lwaggulo so ati buli muntu alina endowooza alina ekola ki n'entegeera mu ndowooza eya Chameleone is not worth that buno obudde tekibadde tekyetaagisa Gwanga Mujje mbakoowodde mukole eki Mujje Chameleone amanyikiddwa erinnya liri kyalimu mama tulina kye tuyita empologoma essatu Bobby Wine, Bebe Cool, Chameleone abala bagobereye bugoberezi mukikirize mu Kiganda okitegeera kuba tutunulamu nabimbi bonna bazze bafubutukayo ng'olaba ng'emaanyi kwe basinza okukola ki okutuula at the moment tayinza kuŋŋamba nti ayise Gwanga Mujje agyekubireko raala agikubireko abantu embooka agivumireko abantu okitegeera ebimu tebigatta ate ne mabega abadde atandise okugiragira nga Chameleone omusanga akubira ne watasaana kukubira yes tunoonya ssente tewali muntu agaana ssente kuba nange sigigoba naye ng'osobola omusanga kafo ki koomanya akalinga akalayisimuku twali kubya akafo bw'omusajja naye tubulekeera n'omusanga ng'asobola okukubirawo ye Chameleone kati wabadde atuuse okitegeera kati Gwanga Mujje badde emujjayo naye owaayi Mukama abaako n'enteekateeka ze yagambye ng'abiri mu nnya tulinde era kiyinza okukwata niwali bwe nawulidde agamba mu musisi wa nnaku bbiri saabitagadde nzigasi nekiwulidde bulizi yayatomedemu naye tusooke tutunulemu mwene ensonga nga tugiza wa Steve Jean Steve Jean abadde ataddemu ssente eziwerako ebyuma ebyo Phenon Records si yekka basponsa bangi babadde bakitadde anti yes but njogera ku gundi yabadde on of the gadgets ebyuma ebyo screens eza Yonon because you can't tell me screens ezabaddewo ku gundi ezenene mbu like yes za Yonon ebyuma bya kitegeera so bw'oba tunuddemu like side ya Steve Jean but who is going to compensate insurance yes it will compensate yeah insurance egena compensating nekati obo tunuliddemu nze kyeneebuuza Chameleone agenda kuddamu asasule Steve Jean afresh bajja kuteesa basajja abakulu bajja kutula wansi babyogereko because Steve Jean abadde mu industry for over like 20 years plus ne Chameleone ndoza nayo giweze yes so they will sit down bajja kukyogirako bajja kimala ate
tulina n'essuubi nti 24 sente ziyinza okuvaayo ate owawansi yadde akimayo ki ate ebyayonoonese fenna twafiiriddwa nange nyini nafiiriddwa naguza olugoye olupya luyinza obutantuuka n'omutwazi yafiiriddwa tewali atafiiriddwa byonna kati eyo nga tuvuddeyo twabagambye tuli ku social media Sabula Muliro Bushington yavudde n'agamba abantu baboycotting music one ebintu byonna ebya Gravity Omutujju ensonga njagala naye soke tukitunulemu. Is it worth it to boycott his music, his concerts? Kulagundi gyataddeyo post eyo nga incident yakamala okubaawo. Nze kyenalaba wakati wa Chameleone ne Gravity balina entalo zaabwe ng'abantu. Tino in Uganda abantu bakiririza nnyo mu ntalo za music. Kyava ku show ya gundi ya Gravity. Yo community yayimba. Era mujjukiramu kye kyasinga n'okukabyani Gravity. Nti mbadde wensonga ki? Nzisogene bamusaswa n'atayimba. Eba supporting abayimbi abasinga jja n'agamba ngene kuyirawo omubiri. Yes, just supporting. Why cheka teyamuyirawo omubiri n'akalango ba yamusaba n'akalango. Yamusaba drop n'agimumma bwe bagamba. Kati so bifu zaabwe ne zivaawo nate bwe tutunulamu emabega waliwo mayibu clip kati buli video wa circulating obwa Gravity ne Chameleone akaka mulinde Gwanga Mujje ne akalala nga Chameleone aline Gravity muki mu motoka ngira bayita Gwanga Mujje kati eyo confusion kati ngasi bitegedde nange kati ene ya mulinde Gwanga Mujje munambulira ka video mukakole ki mukatereke it was a December interview. Yes. Kati eno kyemanye bade recent. Recent. Yabadde bintu bingi Gravity. Era buli muntu yavuddeyo condemninga Gravity. Byayogedde. Nti biki yayogedde bintu bingi. Omanyi nze nganze esi. Nze nyinza okuba omuntu oba simuyinaako nnyo kye mwetaaza. Yate ebimu ebimutuukako ate I don't jubilate. Reason being naddala abantu abali mu music industry. Anytime from now okola ekivulu esi kyayogedde kituufu Clinton olaba omuntu abanga ali mu buzibu n'obanga is your enemy omuntu aba afiiriddwa you come out at least naye Gravity kyakoze by the way I can't buy it ndako gwe kyogamba bw'ofiirwa buli omu akwatibwako ennaku no takwatibwako ennaku naye takiina kiraga kiringa Gravity omuntu yenna Clinton nyinza okufiirwa oba akengeze muntu wange nnyo naye tosobola kujja nogaa waliwo se n'ofiirwa waliwo se n'ofiirwa ayinza obutasobola kigamba kwa kyemmanyi ne Gravity tasobola kigamba Chameleone eye to eye yakyogedde media byamutuuseeko dda yakimugambye kiringanga bwe naakugeya eri esi okitegeera of course manya nti kijja kukola ki omanyi Clinton labye ekintu kino bakita social media teri atayina social media ne Chameleone sebo esawa yakakati esi waliwo ekita kyewuunyisa tewali muyimbi kati akola kyewuunyisa okitegeera tewali kati akola kyewuunyisa then anyway ensonga ya Bushington yayogeddeko yo mugirabye mutya ey'okuboycottinga music world. There is no need to boycott oli yadde endowooza ye era buli omu yagitute guli nga kyagambye Clinton nti buli muntu alina engeri gy'alabamu ebintu bye n'endowooza ye kati tojja tugamba ku boycottinga bantu bangi tulabye bagamba you boycott Bebe Cool is my shows n'ategeka najuza so with Ugandans it's funny you can't just tell them to boycott because reason being nti tojja gamba muntu agira Gravity nti aboycotting nga tetayagala Chameleone tosobola so ebyo bibye kale ndowooza ye yebale nnyo tumweyanziza nnyo but it can't happen naddala mu Ugandan music it can't happen. Good. Omuntu yayitirako mu okay nga abadde mu industry manyi entertainment industry you should not judge otegere ekintu ekyo omanyi abayitirako masomero ga gundi bagamba fair and balance otegere you should not be a judge of someone. Waliwo kati ekitakyewuunyisa nti ono muyimbi akoze bw'ati exactly olaba obuzibu ate bwe tuyina ngaffe bana Uganda oluusi tubuukira nnyo n'ebitatukwatako kati shoyo oli egudde
ekintu kituuseewo bukyenkera nga kiri kwani kuggwe kati ffe bannayuganda obuzibu bwe tulinabo buno a month back twalina shoyani yasooka awo bwani bisabya Kabaka Mwanga unaafubutuseeyo twali tukyamwogerako ano twasoka Spice Diana tukyamwogerako bamukoledde stage nene ya live yamulemerera abantu yaba disappointinze tetunaba na bimala naye wiki tendaba nakona tunajitukana wakati Kabaka Mwanga afubutuseeyo tukitiibiza nnyo Kabaka Mwanga tetumuwadde nnyo na budde ani yaddakaawo waliwo kitegeeza kati fe ekigaali kijje kitukola ki tetubuukira kano yayagala bamumanye nona ayagala asigale nga bambi yekuumi kati of course tukisuubire nti Kamera alina okuvaayo abeeko kyayogera ku kya gravity kyeyogera kati awo nga tuvuddewo tutambudde waliwo olutalo simanyi mbadde nze ndaba nga zibbato kamiliyoni biki naye waliyo bamuyita Shiba Kalungi ne Spice Diana otaano olugendedde ddala mu wiki 2 kikyotegeeza walabye ebigambo byekasukidde ggwe bw'oba tunudde mu gundi ekivulu bwe yajja na performingirako engeri gye baayogeramu ekitufudde olutalo sematalo olw'essaawa ya kaakati luli lwa kikazi era lwakikazi luyinamu waliwo kiraasi nawulidde bakaba abantu batandisana kati bagambye tulujje wano mu bigambo tugendeko wali eri wali ku stage ku stage tugende wali nga olaba temwaliwo kamiliyoni biki byotegeeza naawe wabadde wali eri erugogo tewalabya Spice nze zonna shona ziriko naye wa Spice naye wa Shiba Clinton tugambe no Clinton sokoleke Clinton alina waagenda agezaako sima tuli nsangi naata ngumya tugenda ntebe okasukawo kale kati tugende ku Shiba nani ne Spice watandikidde ku live ebya live tubireke tutandike ku music bonna basabula enyimba tubale Spice ayina mmeka tuyinza kubala Spice ku Shiba kwa Spice Shiba munene nze ati tuli mu bato abantu batukira okusaba bato kiraga aba yeewulira music we olaba oba Spice yagamba yakula nga gundi ye role model we kati awo omuntu ng'oyo oba ogenda musaba otya bato seriously speaking mutogo mukulu nawo tukanga ojeewulira ajeewulira yatusana okuyita munensi waliwo yayise munenswera noli namugamba tinenswera ewunyiriza nswera nze saabitegedde yamugambye nze ndi mubisi sisikiriza ki ani mubisi nzija n'agamba naye enswera esikirizibwa omuyembe eposti yakoze n'akayimba we oli namuddamu namugamba ndaba nawe namugamba yamutusa n'omugamba nti olaba okomentinga ku Rihanna naye akuddamu kitegeeza buli nswera Shiba oli yakoze statement ono gyayogedde kati ono n'amuddamu statement ndaba nawe woba ogamba nti oli nswera ate nga naffe tukulaba okomentinga ewa Rihanna nakuddamu kitegeeza nawe oli nswera an idea from her song akayimba ke yakoledda ne Daddy Andre tuddako emabega Shiba wasn't like that before ng'akyali mu under this guy yani Jeff Chiwa yes kati sawa yakakati ngambe nti nkiyite she's a standalone artist kati akyekubiranga gye bwakikola ki bwakyagala taliko management nti eno egenda kunni meeting okola kino eno egenda kunnemesa okukola kino okitegeera kyekyo kati ate ye nga Shiba nga ye entalo zazeemalira azeesobolera kyekyo ye azeesobolera ate klasi zaabwe zanjawulo lwa kikazi lulimu ssente kwa bonna kati bayina bwetunuulira essaawa yakakati bwe tudda ku Spice Diana alina waakola ki alina waali and by the way bambi yerwanyeeko mukyalo oyo yerwanyeeko nnyo yes kuba bwetunuulira abamu kube yajja nabo
abamu tebalina we bali simanyi bayagala muzijjukizeemu nzija mu maaso awo bwe tutunula wano waali kati newe yava okujja at least spices somewhere ne Shiba kati naye ali walala grade kati gyalimu nki yiye bwe kibanga Shiba luli yali adduka ebigere 9 kati wabanga ayimiridde yekka ng'asobola okudduka 7 banga tulina go tulaba nga senga ka management kamuvaako ono mwana management yamutadde mumbuli ekikyazaako project kijagenda okutuzaako ono yani ono yatula mu yes pink kyekiddaku basi kyangu tubalabye nga kasa management ekuta kulabe sawa yakati banji lots of artists by the way abagenze wansi ngomulaba omusajja mutaddeko amaanyi nenga ne crowd nayo olaba tusika nnyo okitegeera kituufu kati sawa yakakati mbulya kikyazaako bakiba wabakulaze nti yes wali nvuddewo I can still stand then alone naye ate tetusabula nnyo naye olaba nze kankugambe nga tuzembya amazima Spice Diana has music tetuganye but Shiba has better music bona balina Shiba has better music bona balina waliwo nabadde ndabako gundi yali ndabako amasenge extra proper nga agamba sebo bo bayina ennyimba muki mu top countdown siri regular kati nebuza ipije bafulumya yagano okola era siri regular atenga kuliko remember okol kuye Spice enyimba ezo zaada za okuba ku ali ku ipiye enyimba ezamusalaza yali ze twali tusuubira ennyo aina we yateeraawo aina limba lwe yatane besides emergency aina lwe yatane Diamond si Diamond yali gundi Harmonize yes but that was COVID times akayimba konga kakwata bana nga batenyima no mu COVID nyimba nezitandika okukwatayo by the nemu bad tebakakuba bile bitu bya kikisa kisima kijja nikikutomera bwe omwana novaayo is advert nandi wadde gundi Spice addeyo yetondere Shiba bakwatagane nenze ndowooza lwaki bana Uganda balowooza nti entalo ze zikola music lwakwa naffe tugaziya we have seen musicians nga tebakola ntalo but they are still standing wakyo bagenze ne bagaziyaamu awo ne bagamba mbuno ne ku show ye yajja n'ayimba buyimbi lwakuba nti Spice yajja n'ayimba ku show ya Shiba yali ayagala abantu yali ayagala crowd kalwaki agikolera kooli anti era banange nsobola kukosa tubona bayimba atenze ku nsonga nze okusinza ensonga gyendaba baviirako okwekuba nze naba temuli eya dansa ate actually si bonna kubanga oli akulaze yasirise banga Shiba tanavaayo nnyo kwogera Shiba ali asirise ninako omwana omwesi gwenadde njogera naye ali in one of the teams tiimu emu kwezi ebbiri n'agamba oluusi naffe ffennyini ffe tuwabya abayimbi baffe ffe tubaleetera okwekuba okitegeera onagenda kujja ekigambo mu tiimu Spice akize mu bashibaholiki kitabule okitegeera abaana basammuke ate obimanyi naye nga bakwatidde ku muyimbi gwo gyoli omuyimbi yakuliisa nti okitegeera bagita one love Clinton bagita one love katumulemu katukomewo naye nga ntwala omukisa bagamba nti tuli wano ku Satellite Hotels bano babaleetedde Valentine's special ogenda kwepangisiza karumu ko wano bulungi nnyo karumu bakalabika bulungi nnyo kugirako cupa ya wine ebimuli gweleta bless mwagalwawo ojjawo nyumiro olunaku ebyokulyawo ebiri ebyokunywawo ebiri oveekaawo mugendeko mu gym mugendeko mu sauna mugendeko massage therapy byonna mubifune ate ku ssente entono ddala naye ng'ebyo byonna nga valentine ogamba nti gym gundi sauna eyo bikibanyiganyiga wali wansi byonna byawedde dda wano ku Satellite Hotel Kisaasi Chanja Road nga kava ku roundabout so tosuba mu Kisoogo Valentine yaddi Kosancha Yakosancha yes naye baida nafunye comment awo nga abantu bagamba nga bangamba nti room baziseera
nenga room ate wezi wewe emitwalo 6 wewe emitwalo 8 double wewe emitwalo 10 executive no baone ya kine emitwalo 12 triple room tugamye kugirako ebimuli ne kugirako ne chupa yaki triple room ojise triple room so ne kugirako chupa ya wine so ebyo bina bigenda kubira anti osobola waliwo abantu abamu sijja genda yeyo mwagala okunjogeza ebintu naye nga wano ku Satellite Hotel byonna bigenda kubeera so don't miss out jangu onyumirwe wano ku Valentines weyagale